Police called Kampala eri mu kunoonyereza embeera embi eyabaddewo olunaku olwajja ku ssaawa nga 3 mu bitundu by'e Namuŋŋona zone 2 Kasubi Lubaga division wano mu Kampala ku junction y'e Bwalakaata okulira n'amayumba ga National Housing. Kigambibwa mubuulizi amanyikiddwa wa House of Prayer Ministry Aloysius Bujingo olunaku olwajjo ng'ali ne bodyguard we Muhumuza Richard balumbiddwa abasendekezi abatannategeerekeka, era omusendekezi ono yabadde n'emmundu yawerekezza amasasi emmotoka ye namba Praise God, ekyaviiriddeko abantu bano okufuna ebisago eby'amaanyi. Ky'omukisa omulungi pasita abadde akyalinamu amaanyi n'avuga emmotoka eno paka ku ddwaliro ekkulu e Mulago, naye olwabadde okutuuka bamutegeezezza nti omukuumi we yabadde amaze okufa. Omulambo gwajjiddwayo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago, ye n'atwalibwa mu ddwaliro okwongera okumwekebejja era okunoonyereza kutandise. Poliisi oluvannyuma lw'obitegeera twagenza wabadde enjega eno naye tusanga ng'abantu bamaze dda olinnyirirawo nga n'ebintu ebimu babikutte omuli ebisosonkole. So byaggiddwawo nga 2 era nga essaawa zino biri mu kwekennenyezebwa, nga twagala obbategeeza tujja kweyambisa kamera enkese eriwo mu kitundu ekyo okumanya baani ababadde mabega w'ekikolwa kino, era bajja banoonyerezebwako bakwatibwe bavunaane ng'amateeka bwe galagira. Twagaliza Pasita Bujingo kusukka embeera gy'alimu era nga tutuusa okusaasira kwaffe ekuwa famire ey'omugenzi Muhumuza Richard mu kaseera kano ke balimu.